So nga mumanyi badiyale ti omukolo gwaffe gwa lunaku lwa leero ogw'okucelebratinga emyaka 37 mu bufumbo nga Pastor Mugerwa wamu ne mukyala we omulungi Pastor Justine Mugerwa beebaza Mukama nga bacelebratinga emyaka gino 37 mu bufumbo. Bannange si byangu naye Mukama Katonda okukwatirako bukwatizi n'olyoka obanga owangula eby'omukolo mubimanyi munnange era nga nzize nate okubanga mbawa ku updates endowooza mbadde mwebuuza nga sikomawo nga sijja banaye nga mbanoonyeza ekirungi mba njagala ne mbawa ekifaananyi nga kirungi nga tekyekwata ng'ate buli kimu okirabira ddala bulungi. So wano we twogerera tuli ku reception twatuse dda ku reception era abagole baffe beebo abo be babakuddeko nate akakisa kubanga beetaba ku mukolo guno. Just no buli ali ku mukolo guno eno wa mukisa nawe kenyini ali ogulabira online nawe gwasinga era nawe ali okulaba clip eno mu kaseera kano munnange nawe oli wa mukisa. Decoration yeeyo era nga nnyo nnyini ddala decoration zino ze ziriko munnange ennaku zino era nga zo za mulembe era nga ziweereza ddala omukolo gwaffe ekitiibwa. Bano no munnange bacelebratinga emyaka 37 nga nateera bwe nkugambye Honorable Zambali Blasio Mukasa yabadde MC w'olunaku. Tujjukire nti Honorable Zambali emikolo gy'akola munnange giba gya kitiibwa era nga abagenyi ab'enjawulo bayitiddwa ku mukolo guno n'abayimbi abayimbi weebali nate okubanga bakusanyusa naye era tetwerabira nti omukolo gwe tuliko gwa musumba so n'abayimbi ababeerako era obategeera tulinawo Pastor Trina Herbert n'abalala era nga Pastor Trina Herbert yayanyiriza abagenyi baffe oba yayanyiriza abagole baffe ab'olunaku olwaleero. Abaana ba Pastor Tom Mugerwa be babadde ba groomsmen era ne kwe kubadde ne ba maids bebo abawerekera omugole omukyala ate ba groomsmen bebe bawerekera omugole omwami. So abaana b'abagole bebo abakutte mu kintu kino kugenda kubeera kunene muko because guno mukolo gubeeramu ennyimba so okwewala copyright mugenda kuba munzikiriza mbeere nga njogera naye nyongera bakakasa nti awanabeera speeches ngenda kuba nzikuwa sigenda kwogera mu speech nengi ngenda kuba nkuwa speeches zonna naye awanabeera ennyimba mukwano gwange omulungi ogenda kuba onsaasira. Chovola bajiriko Honorable Zambali Blasio Mukasa. Omugole ali atya? Omugole mulabyeko musanyufu gwe tumeta nsingo biseera ngambo weewuwo owange bannange omugole wange ndoza naye gyali olowooza nvudde ku kyaki nesala nenzija nyinza okuba mu bbanga lino lyendudde nga taliyo naye nga gyali abatumidde bulungi Katonda atutaddeko ekisa twebaza Katonda naye lwaki otalegedde ku mugole ku bibuuzo byonna amaani n'okumubuuza bannange ono nasoma naye nnyo bingi ne bwolaba twali naye mu kirasi yemu mu Ndeja University asoma ebintu bino kane bwolaba mbuuza ebyabagole agala okulaba oba naterera maama sanisa okulaba sitabo tugobere tulina abantu bangi be tugenda okubuuzako tuli wano ne modo yandibadde flower gaalo naye simanyi gyali eno mami tusanisa okulaba sanisa okulaba mami sanisa okulaba oli otya tuli banna looking pretty sanisa okulabako ku mukolo guno nange nsanisa okulaba essanyu linzitabusi akuyitano life bakusa ogenda basaliza banyumizeko ekiri eno nange ekiri eno dadi waffe yanyumye dda mami yanyumye dda myaka 37 naffe tuli mu kintu naye kino kyendabye sikirabangako essanyu lingi nnyo bannange mukisa Mukama gwatuwadde mpulira ntukitandika butandisi tuula butuuzi gwe owulire ekintu bwe kinyuma amiina okulaba Pastor Jeje atenze best man yani best man manza kasmail lungi ono tulyoke twebaze Katonda mbategeeza tuli wano naye omukolo guno guli live YouTube channel ku TikTok nolekyo maama bw'obeera awo ne bw'oba oli awo mubibyo osobola okusiibula kubeeka bajja kulaba buli kye tukola wano n'abeeka bakigoberera. We are the chosen few abayitiddwa ku mbaga eno y'obugole naye tulina n'abalala ab'ebitiibwa who are watching us from afar nolwekyo ebyo bwebito ebigambo bwe bigenda okutambula. Twebaza Katonda olw'emyaka gino buli lwajja ku mukolo obaako ekyenjawulo kyoyiga ebigambo bibawandiise wano omutimbi waffe byatuwadde bitulaze
tiddala ababiri babeera n'empeera olw'okutegana. Ekyongera okukakasa nti buli muntu yandisaanidde okubeerako n'owuwo. Era awo omubuulizi yabyogera bulungi, ababiri babeera n'empeera olw'okutegana. Naye wansi awo bw'ogenda wansi agamba noka naye zimusanze ali omu, kubanga ne we yeebikka tabuguma. Ng'oli wano tandika okulowooza Katonda naawe akubeere obeere n'omuntu ate munywere. Naye ate bano bakakasa ekisinga obukulu. Marat kye yayogerako mu ssula ey'okubiri n'olunyiriro lw'ekkumi n'ennya nti Katonda anaabanga mujulirwa eri omukazi ow'obuvubuka bwo gw'otaakwenyakwenya. Kaakati bano omukazi ow'obuvubuka myaka 37 kyova olaba Mukama mujulirwa mu bufumbo buno bwe tulizeemu. Naye kasooka otandika omukwenyakwenyaga ne Katonda avaawo ng'ebigambo bitabuka. Njagala okubaaniriza mwenna lwe nasemba okubeera ku mbaga nga yakitiibwa bweti nga ya taata wange Tom ne mama Justine, waaliwo ttiimu gye twayitanga ttiimu beegayirizi. Mutudde wa mwekubireko mu ngalo bamaze ttiimu beegayirizi. Oba baafa. Kubanga twayogeranga bino ga ttiimu beegayirizi. Ebadde esaba ttiimu beegayirizi. Ttiimu beegayirizi nga tebannange. Kyaki nnamba erinawo ttiimu beegayirizi. Ttiimu beegayirizi mwekubire engalo ez'ekitiibwa mpulire. Haawo bakyaliwo. Naguma nnyo kubanga bagamba nti ffe tubeera eri mu kwonoona ng'abo beegayirira. Mwogere okwegayirira. Nange muteekeko mu sitaara mbeere mu paalamenti ne bekwonoona. Kugamba okwegayirira kwammwe kukole eby'ekitiibwa. Nagikwata nnyo the last day I was on a wedding reception like this. Wanabaga nti Christian mutunde Christian Fellowship balina ttiimu beegayirizi. Gw'obabuulira bubuulizi ky'oyitamu bo nga beegayirira. Kati ttiimu beegayirizi mbabuulira ekiriwo nammwe mukiraba. Ndi mubaka wa paalamenti, beesimenti ziwunya, mwegayirire sifuna obuzibu. Mwe mbeereyo nga mwogera zambaali tagenda mu beesimenti, zambaali mwe mwegayirire. Ndibajjukira nga ntuuse mu Bwakabaka bwe. Nolwekyo tuddamu okubeebaza Katonda n'okubasanyukirako olw'olunaku luno olw'ekitiibwa. I want to welcome all our children, the children of Pastor Tom and Mama Justine Mugerwa. We want to welcome you. Bondanga bwabogerako. Thank you so much. Those that we call biological and those who are our spiritual children, we welcome you. And all our friends and all our pastors, please thank you so much for gracing this wonderful occasion. Very simple occasion, but with a lot of vibe and a lot of historical moments. Basabwe menyo tubaniriza nnyo. Lolekyo selector era nyongera mu mbeere ennungamu, mu nkole ennungamu. This wedding reception, 37 years of marriage, Pastor Tom and Justine Mugerwa. Thank you for being part of this wonderful celebration. 1, 2, so nga bwe nakugambye munnange nti emikolo gino gibeeramu music bwe mba sisobola nate kubanga nkuwa naye ate era tewerabira nti nakugambye nti abaana ba Pastor Tom Mugerwa be bali ku mperekeze be ba groomsmen wamu ne ba maids era nga bw'obalaba ndowooza abakyala abo basooka mu maaso mubamanyi bulungi. Ono ye pastor waffe omulungi Pastor Sarah Luboyera era nga mukyala mufumbo era nga omwami we ye Luboyera awangalira mu nsi ez'ebweru era ng'oyo era nga Pastor Sarah ye muwala omukulu like mu baana ab'obuwala aba Pastor Tom Mugerwa ye mwana omukulu wamu ne Tendo ndowooza naye mu mulaba last born. Pastor Tom Mugerwa agamba mbu yoyo acting last born ndowooza tusuubireyo omwana kubanga wabagamba nti acting last born kitegeeza aliwo just kabanga mu maaso eyo tusuubira okufunayo last born but for now Tendo Mugerwa ye acting last born era nga naye mwana wa Pastor Tom Mugerwa wamu ne mukyala we omulungi Pastor Justine Mugerwa era nga binakugambye nti bagenda okubeera emperekeze ndowooza obalaba bulungi bwe bazze nga banekanikanye mu ka black akalungi obuzina bwebo munnange era bw'abaana b'abagagga si buzina bwakwekolakola bya busolosolo nedda era gaago amazina agaweesa omukolo ekitiibwa. Abaana bano banyumye nnyo yadde olaba nga engoye bo tebambadde uniform naye bateeseza ku kkala ate era munnange nevayo bulungi bwetolanga ka black ako kanyumye bulungi. Pastor Sarah ndowooza omulaba bulungi oyo no abeerako ku Internal Life TV okubeera nga akuweereza alina program gy'akolaawo gy'abuuza Pastor Tom Mugerwa ebibuuzo ebeerako ndowooza every Saturday abeerako nga abuuza Pastor Tom Mugerwa ebibuuzo ebikwatagana
ku mwoyo wabula ng'ebibuuzo ebyo biva ku bantu aba bulijjo oweereza ekibuuzo kyo ate Pastor Tom n'abyanga akwanukula ku mpewo za telefayina oba ku mpewo za TV, that's Internal Life TV. Ndowooza bannange ba maids mubalaba bakyajja nno awo abaana bonna boolaba baana ba Pastor Tom Mugerwa. Sigamba nti ate ki nedda bonna baana ba Pastor Tom Mugerwa. Era ndowooza n'abo obulenzi nabo ogenda kuba obalaba butaka mwe muli Solomon, mwe muli Pastor Daniel Mugerwa n'abalala bangi nga nate bwogenda okubanga obalaba. Solomon oyo yatwala MCF media yonna kwe kuli TV, that's Eternal Life TV, kwe kuli ne radio MCF radio, era nga munange ye general manager yakulira yalagira nti kino kikolewe bwekiti, yalagira kwegamba yalina eddoboozi erisembayo mu Eternal Life TV wamu ne mu MCF radio. Amazina gabadde wali abaana bano banyumiddwa, abaana bano banyumiddwa omukolo gwa tata waabwe. Abasumba b'enjawulo we bali ku mukolo awo, ndowooza mwamulabye dda Pastor Jeje ne mbaleeteddeko dda ne mbagamba nti ono yeesunze omukolo guno agwesunze nnyo n'amaanyi, era nga yatuuse dda abadde talinda byamunyumiza, abadde talinda byate biki ebibaddeyo bw'ate nawulidde bino biki nedda, nga yeetaaga okuba nga yeetuukirawo abeere nga awitnessinga omukolo gwa mami ne daddy omulungi nga bwe bagenda okuba nga bakuba ebirayiro byabwe oba bagenda okuba nga bazza obufumbo bwabwe obujja. So twebaza Mukama Katonda for 37 years. Mbagambye bannaye si byangu nawe zino obeera mu bufumbo omwaka gumu n'owulira nga gubikutamye. Twabaddeawo n'omwami wange atunyumyanyumya ne ngamba nti bannaye nga tunyumyanyumya ne twejjukanya. So kyembagamba obufumbo bwossi bwangu wabula kiba kisa kya Mukama, kyekituyamba, kyekituyisaawo, kyekituwanguza. So ne bagroomsmen obalabye, Pastor Daniel omulabye kidansiro kirabye singa kali nsobola obawa sound ono bannange. Ne mulaba ku mazina ga Solomoni, ne mulaba Solomoni nno waliwo yagambye comment section nti Solomoni ye version ya daddy we. Yes, ye version ya Pastor Tom Mugerwa. Solomoni tayogera, Solomoni ali very humble. Solomoni olw'okumugyamu ekigambo n'abakolayo bennyini batenda banaye manager asobotula mu office ye n'olowooza oba gyali naye nga munange gyali, naye nga naawe bwebuuza oba gyali. 1 2 0. So get mu ngalo nga you curve facing this side. You curve nga tunudde eno. You curve. Tofa yaja kunoonya wabeera. Wonderful. Then tukole kinkoze bulungi. Wonderful. Then tuyoke tuwanirize abagole baffe. Basebo ne banyabo bano ke batuuse nenda bano ku mazina ga ttendo gembadde ndudde okulaba. Kakati munzikirize tuleeta abagole baffe. Ngambira akulinaanye nti abagole bajja. Leeta abagole. Music selector mpola ng'ofami ngoba bendeeta. Bw'oba olina amaanyi ng'ogawulira era nga weebalizaako Katonda olw'omusumba waffe olw'emyaka 37 ojja kuyimirira twaniriza abagole. Bw'oba tolina maanyi stay where you are. Naye asobola okusituka kamu ne tukuba ku nduulu kola otya situka. Selector manyi olirwedde nga taata ne maama bajja myaka 37 mu bufumbo twanirize Pastor Twina. Songa ina bagambye nti Pastor Twina Herbert ye yaleese abagole baffe abalungi ye yabatuusiza ku reception. Yabadde ayimba obuyimba obunyuma bwezisobola bbowa. Nkaseera kano baddiya bange sisobola bbowa nti munange corporate. Omuntu yajjirwa corporate wano baba bankuba corporate. Ate kyano yaffe ebadde mu buzibu. Ndowooza namwe mbadde mugiraba. Ebadde mu buzibu myezi nawe egit nga tulwanagana na corporate bagamba tukozesa ebintu ebitali byaffe biki nga corporate babitukuba naye we thank God nti nate yazze tetwagala kuddamu kukola nsobi yeemu nedda tetwagala kubanga tukikola ekintu ekyo naye nga bannange abagole baffe bawo Justine Mugerwa ng'anyumye, Pastor Tom Mugerwa ng'anyumye, ye nga bazze buto, ye nga bakayika.
so munange abagole ab'olunaku be bano bamulindwa munange mwenna bwe mubadde mulindiridde mukyala mami Justine Mugerwa ne bbaawe omulungi Pastor Tom Mugerwa era ng'olunaku olwaleero bali kucelebratinga oba bajaguza emyaka 37 mu bufumbo era nga bano basazeewo nti olunaku olwaleero badde mbambale ku gawuni mwenna ababadde babalaba ennaku ezo ndowooza mubadde mbalaba nga tebalina mpeta ku ngalo empeta badde baziggyako wabadde basuubira nti olunaku olwaleero bajja kuzizzaako era munange kansuubire nti ekyo kyo kyawedde dda wabula nga banyumye mami Justine Mugerwa abadde yatandikamu dda n'ebyokusala ku kawait ndowooza mumulaba bannange kawait ng'akasalira munaku olwaleero lubeere nga luvaayo bulungi ng'ate era akyakala bulungi. We thank God for this. We thank God for Pastor Tom Mugerwa. We thank God for mami Justine Mugerwa. Era nga bwe mulaba ne metron abadde Pastor Kemirembe abaddewo bulungi nnyo okubanga aweesa omukolo ekitiibwa mu linnya erya Yesu. So munange nate nga bwe nkugambye nti nzize kubanga nkuwako updates otegeere nti emikolo gyatandise dda gikyagendera ddala mu maaso era wano wennyini ng'era bwe nkugambye nti mbadde njagala kuwako omukolo guno by the way guli ku Mistil Hotel ekyo mbadde nerabidde okikuyisizaawo dearest wange omukolo guno guli ku Mistil so banji mujja kuba mwebuuza nti wawe bali Mutundwe bali Kololo baliwa nedda eyo yonna tebaliyo bali ku Hotel Mistil so wano wenyini nzikiriza mbeere nga nate mpusiibula for now naye ngenda kuba nkomawo ne part 2 nkomawo ne part 3 speeches zonna ngenda kuba nzikuwa byonna buli kyewetaaga okumanya about ku mukolo guno just stick here byonna ngenda kuba nga mbikuwa. Katonda akunkumire. See you in my next video. Bye.